That's the current situation at our house right now. No one else. My husband hasn't yet reached here. They took him. Nobody knows where he is. Webale kubanga okyekuumidde ku mukutu Wonder Boy UG nkwongera ddala okubanga nkujjukiza subscribinga likinga video eno esobola okubanga etuuka ku muntu oyo sekinoomu agwalina okubanga etuukako naddala omuntu oyo ayagala okumanya information eyakagwawo kakati getufuna okuva wali Magere embeera bwetyo bweri okusinziira ku mukyala Kyagulanyi Barbie Itungo poliisi emaze okubanga ezingako amaka ebbanga lino essaawa eno wetwogerera era nga njagala okubanga nkutegeeza embeera yo bwetyo bweri era nga mu kunnyonnyola kwe agambye nti atamanyi lwaki poliisi ezinzeeko amaka but ezo ze CCTV cameras ez'omu maka wali era akulengeza Barbie Kyagulanyi atunnyonnyodde nti poliisi bwetyo emaze okubanga esalako era nga edeployinga abasajja bayo babe nga bakuuma ensonga naye kennyini gyali mu kwebuuza waayi embeera bwetyo bweri ane nga njogera ddala okujjukiza nti ffe tugenda kuba tugoberera ensonga eno mpaka gyenaggwera naawe kirungi era tukussaamu nnyo ekitiibwa era tukwebaza okubanga at least ogamba nti kambeereko ku Wonder Boy mbeere nga ndaba ensonga nga bwe zitambula sogomu naffe yonna gy'osinzira okubanga otulaba essaawa eno nyongera okuddamu okujjukiza nti Bobi Wine ye yakwatiddwa nga yakamala okulinnya ku kisaawe Entebbe era nga embeera bwetyo bwekyali mu ggwanga Uganda bwetyo ki embeera bwekyali abantu badde bavuddeyo kubanga bamwegattako bamukulisaayo nga bwe yali yakyogera 1 million march yes embeera but tesobodde kubanga ebeerawo weewaawo tetumanyi bafoot soldiers ababadde bagenza okubanga bamunona bakola ki essaawa eno yennyini but era nabo agenda kubanga bakuleetera mu video eddako waliwo munna ali ku ground agenda kubanga ensonga azintuusaako ate tubeere nga tweyongerayo sogomu naffe yonna gy'osinzira okubanga otulaba embeera bwetyo bweri mu ggwanga Uganda akazigizigi akabaddewo poliisi egyo yagezezaako okubanga egamba abantu bebereremu bagezeeko okubanga bakuma butebenkevu so that's how the situation it is right about now wali Magere era nga mama solo Barbie Itungo Kyagulanyi bwati wasobodde okubanga atuusako obakobo era nga njagala kutegeeza nti ffe tugenda ensonga eno gigoberera up to yonna gyenaakoma ate nga nyongera okubanga nkujjukiza tovaako subscribing gwena ate naba subscribe because ffe tuyina information Bobi Wine mwamulabye nga bakamukwata but that is Wonder Boy ffe twabaddewo okulaba nga buli kimu mu nsonda yonna gye tuba tukijje ate nga tukuba from the credible sources era nga njagala okubanga nkujjukiza ffe ogwaffe gwakuba nga tukuwa mawulire tetwongeramu tetugattamu tetutolamu tukuwanga bwe kiri that's why tukuleka naawe benga osalawo so mbulira mu comment awo wansi embeera eno ogiraba otya yonna gy'osinzira okubanga oli anenga bwekityo bwe kikyali kankulekere mama solo akunnyonnyole ye kennyini mbeera ki eri wali Magere mu maka ge. That's the current situation at our house right now. That's the current situation at our house. You would think we are under some kind of siege. I will show you what's happening outside at the gate. Currently, we have the police. The police has just offloaded outside our compound. That is the parking outside our gate. We have the police on ground making rounds. That's the main gate. And that is the police, that's their car. I'll show you. We have a helicopter. A helicopter. Yeah, right there. A helicopter around our house. What a shame. I have never seen cowards like these ones.
At home is me and the children. No one else. My husband hasn't yet reached here. They took him. Nobody knows where he is. And the police is hovering around our house in their little plane, which terrorized us when we were under house arrest during the elections. Yeah, the police are still outside. I don't know if they want to break through and get into our gate, but we have them. They are right there. Here they are making their way in the neighborhood. Yeah. I will show you the other surveillance. That's the police. Every time they are scared of something, they come terrorizing my children and myself. Who is that? He's on phone. I will try to zoom in. That's the police. They're making their way through the neighborhood. This is such a big shame. And he has the audacity to knock on that gate. Give me a minute. Give me a minute. I'm back. I can see he is trying to find his way inside our compound. Just give me a minute. Sam! Sheriff! Temugeza ne muggulawo gate eyo. Temuggulirawo musirikale yenna. Ayagala abuuke ekikomera. Sisuubira musirikale wano temuggulirawo muntu yenna. Kirira ne mu gate y'omu kibira temuggulirawo muntu yenna. Ayagala ayingire n'ako akanyonyi kendabye akabuuka waggulu awo. Manye ekiddako bagenda kukutula ekikomera bayingire. Naye ekibayingiza kye simanyi kuba nze sisuubira musirikale kunkyalira leero. Kitegeera. Kandabe gye banaayita. Kandabe baba banaakutula ekikomera. Mamanyi tebaswala. Bwabanga waliwo omukulembeze wa poliisi yenna ali ku live yange eno, gamba banno bave ewange. Parking eyo gy'olabaawo y'abagenyi baffe ate abo mbadde sibasuubira leero. Nkitegedde obutiitiizi obwabajjula. Kamera yaffe emu bagiggyeeko. Eyo bagiggyeeko. Kankebere endala tulabe ekifo eyo wansi. Banange byebyo. Ngenda kugira nga nva ku live soke ntegeere kamera yaffe kye bagikoze.